بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Imam Shayini wano mu studios eza PAL FM 107 katonyeze mwenda ekkola eri omuntu wa bulijjo mu programu yaffe eya buli lwakutaano eyitibwa As'ilatul Mustami'in oba ijabatu As'ilatul Mustami'in okwanukula ebibuuzo by'abatuuliriza ebiro lwakutaano mukadde bwe kati gwe munafa atuuliriza ennaku z'omwezi 7 mwezi gwa Jumada Than omwaka 2039 Hijiriya. Programu yaffe egguddwawo na kitabo kya Allah Al-Qur'anul Karim nga ebadde suratu Al-Ahzab walinga eggwako okuvayo omugenzi Sheikh Ali Jabir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Ekiro ky'olwaleero era tugenda kutambula ne Dr. Abdallah Hodheil okuva mu kibuga Riyadh ekibuga ekikulu ekya Saudi Arabia nga yagenda okuba nga atwanukula ebibuuzo byaffe gwe munaffe wonna w'osinziira okutuwuliriza. Nze nja kuba nkola mulimu gumugoka okubijja mu lulimi Oluwarabu mbisse mu lulimi Oluganda gwe munaffe atuwuliriza. Program eyitibwa Ijabatul As'ilatul Mustami'in kwanukula ebibuuzo by'abatuwuliriza era nga nze njikuttemu ekiro ky'olwaleero. Tulina ebibuuzo waliwo ebibuuzo ebijja ne kikusenseko mwanange. Kakati mu bibuuzo bino mulimu ekibuuzo ekyadde kinzisenseko nga nakakifuna era ababaddewo ne bagamba omusajja abadde ki kubanga ebintu ebimu bikwewuunyisa mwanange. Ono ekibuuzo yadde akibuuza naye nga kisesa. Bano baali basaala n'ekirabika mu muzikiti mwalimu omugweddalu nga tebamanyi. Batuka kutahiyatu esemba ng'eswala entera okuggwa omugweddalu n'atoola salaamu. Kati abaali eri emabega eri babaluza imaamu yatudde salaamu nabo ne batoola salaamu nga bumanyaawo bagenze mu azikaali abalina okujjuza bayimuse olumu nadda mu kike naye ate abaali mu maaso bo tebaatoola kubanga baali balina omukisa okufuna ekya imaamu. Kati abakyali awo ate ne bawulira salaamu ey'okubiri nga eya imaamu entuufu. Ekibuuzo kibuuza bano abaali batodde salaamu emabega bali nga bagenze naye amuguwa ddalu bakola batya? Oba ekibuuzo kitegerekeka nkiddemu. Bano baali basala salatul jamaa nga mu masjidi mulimu omuntu alina omutwe ogutali mulamu bulungi. Ku tahiyatu esembayo katugamba ali ku layini nga ya kusatu zino layini ezidde emabega zaali teziwulira bulungi nnyo eri biva wa imaamu. Bwe yatoola ye omulalu n'atoola salaamu mu lwatu zombiri assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonna abaali mabega ne batoola salaamu ne bava mu swala abayimusa okujjuza ne bayimuka n'abalala ne bagenze kujjayo engatto zaabwe beeyongereyo. Kati abakyali awo ate ne bawulira salaamu endala entuufu eva wa imaamu. Ekibuuzo kigamba tukola tutya mu kaseera akafaanagana bwe katyo. Kaakati nno katufuna okwanukulwa okuva wa Dr. Abdallah Hodheil. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإجابة على أسئلة المستمعين في إذاعة لؤلؤة أفريقيا هذه الإذاعة الطيبة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليها لكل خير. يقول السائل كنا في صلاة الجماعة وكان معنا في صلاة مجنون لما كنا في التحيات النهائية أو يعني التشهد الأخير سلم المجنون فظن بعض المصلين أنه إمام فسلموا معه فما حكم هذه الصلاة؟ هؤلاء الذين سلموا قبل الإمام خطأ ظن لسماعهم صوت هذا المجنون يرجعون للصلاة كما كانوا يعني كأن لم يسلموا يرجعون للصلاة كما كانوا وإذا سلم الإمام سلموا معه إذا سلم الإمام سلموا معه وهذا الذي يجب عليهم. فإذا كان رجعوا إلى الصلاة وسلموا مع الإمام فلا شيء عليهم. لكن إن تركوا ذلك خلاص اعتبروا هذا السلام هو انقضاء لصلاتهم ولم يرجعوا للصلاة فهؤلاء يعيدون الصلاة لأنهم سلموا قبل الإمام. نعم والله تعالى أعلم. Ku PAL FM 107 katonyeze mwenda ekkola eri omuntu wa bulijjo. Programu eyitibwa As'ilatu Al-Mustami'in
ebibuuzo by'abatuuliriza wano ku mpewo za paalo webeera buli lunaku olwokutaano nga Oweekitiibwa Dr. Abdallah Al-Hudhail yatwanukulira ebibuuzo okuva eri mu kibuga ekya Saudi Arabia mu Riyadh. Ogwaffe gwe tukola wano guba gwakubiriza mu lulimi Luganda mu ngeri emu oba endala. Tunnyonnyodde Oweekitiibwa Dr. Abdallah Hudhail nti mu mbeera efaanagana bw'etyo baddamu mu swala. Singa baba bategedde nti essalaamu tevudde wa imaamu nga bakyatudde awo ne bajja bakimanya nti essalaamu tevudde wa imaamu, baddamu essala ne bagenda mu maaso ne batoola ne imaamu salaamu. Naye singa tebakimanya ate imaamu najja atoola salaamu nga bo baatodde dda, baddamu essala yonna namba nziramu. Ekibuuzo kiri tekiniko nnyo kino. Embeera efaanagana bw'etyo muddamu mu swala ne mutula ku tahiyaatu awo wennyini we mubadde ne mulindirira salaamu eya imaamu ne mutoola naye, tiri kirala kye mukola. Naye singa ate mulowooza nti bwe kibadde bwe kityo ne mugenda mu maaso ne mugenda okimanya nga ate imaamu atodde salaamu, bano bajjayo ngatto, bano bali mu azikaali, Sheikh agambye tuddamu swala namba kubanga twakulembedde imaamu mu kiyungo ekyo, ate nga imaamu talina kukulemberwa mu kiyungo kyonna, eno tukulembera yalina otodomera. Ekibuuzo ekyo kyatusenseko, baakireeta masjidi nakasera awo, naye eyakireeta yennyini naye yeesekerera, ne betwali nabo ne batulika, enseko ezaali awo zaali nsuffu, nga twebuuza kati embeera efaanagana bw'etyo kibeera mu muzikiti kiba kifaanana kitya? Ekibuuzo ekyokubiri, ma tafsiri qawlihi ta'ala waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Sheikh tumusaba atuvunle amakulu ga aya eno, waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Eyo aya eri wali mu suratu Al-Hajj. Katufuna okwanukulwa ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ هذا المعنى التوسع فيه يطول، لكن المراد بذلك أن كل شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى علينا أن نعظمها، وهذه نزلت في شأن أو في سياق الكلام على أحكام الحج، فالطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق وذبح الهدي، كل هذه من شعائر الله عز وجل، فعلينا أن نفعلها ونعظمها لأنها من شرع الله سبحانه وتعالى. هذا التعظيم هو من تقوى القلوب، يعني لا يكون هذا التعظيم إلا من قلب تقي. نعم، هذا المعنى العام، والله تعالى أعلم. Kupala FM 107 katonyeze mwenda ekola eri omuntu wa bulijjo, programu eyitibwa As'ilatu Al-Mustami'in, ebibuuzo by'abatuuliriza wano ku mpewo za paalo webeera buli lunaku olwokutaano nga Oweekitiibwa Dr. Abdallah Al-Hudhail yatwanukulira ebibuuzo okuva eri mu kibuga ekya Saudi Arabia mu Riyadh. Ogwaffe gwe tukola wano guba gwakubiriza mu lulimi Luganda mu ngeri emu oba endala. Atwanukudde waman yu'azzim sha'air Allah, aya eno Allah tabaraka wa taala yategeeza oyo yenna agulumiza amateeka ga Allah tabaraka wa taala, awa ebifo Allah byawe ekitiibwa, agulumiza ebifo Allah byawe ekitiibwa, agulumiza ebifo Allah byagulumiza, kabonera akalaga nti mu mutima gwe mulimu okutya Allah tabaraka wa taala. Ebifo byonna byonna ebyagulumizibwa ng'omuzikiti waliwo ebitakuizibwa gukolerwamu, nga ekifo imaamu waayimirira, emimba lyawo, nga bw'ogenda e Makka mikolo egyawummula ne hijja mu bitundu mu bisenyu mu nsenyi oba mu byererezi nga Arafa, Muzdalifa, Mina, ebifo ebyo ebibiramu emikolo ebyo byonna bigulumizibwa. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Era aya eyo Sheikh atugenda nti yakka ku mbeera ya hijja nga Allah yalaga abaana Adamu okugulumiza ebifo ebyo byabagenzeemu. Kaakati Allah natugamba nti buli yenna agulumiza ekyo Allah kye yagulumiza,
kabonera akalaga nti alina okutya Allah tabaraka wa taala. Masjidi eyo gyolaba Allah yigulumiza nnyo naye tugiyisaamu amaaso. Wano waffe Uganda tukyali wala nnyo mu ggulumiza masjidi. Tewerabira nti tetukizwa. Osanga oli atadde mu mpapula z'amawulire, asoma mpapula z'amawulire zijjuddemu ebifaananyi ebikyafu, atadde muli asoma mawulire. Ataddemu meeting z'embaga. Meeting z'embaga ziri masjidi meeting ati zandibadde no meeting ez'embaga ey'Obuyisiraamu, naye embaga totally eri out. Banoonya muyimbi anayimba, banoonya anasanyusa abantu nga abaziniramu, ate mu masjidi. Tujja meeting z'embaga mu masjidi, tujja empapula z'amawulire mu masjidi, tujja okunyumya emipiira mu masjidi. Wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Ezo nyumba za Mungu tujje mu katemba. Agaboozi politics, economy nga bwegudde, comedy, kabaka kyasinga obugagga, nsi kyesinga obugagga, ebyo tebijja mu masjidi. Buli w'ogulumiza ebintu byonna Allah tabaraka wa taala byagulumiza, ke kabonera akalaga nti ku mutima gwo guliko okutya Allah tabaraka wa taala. Ensonga eyo Sheikh atugambye yajjira ku mbeera eza hijja, kubanga bw'ogenda mu hijja n'otunulira ebifo by'osasulidde ssente ezitagambika ogenda okulambula n'okukola emikolo, bagamba tuli mu lusenyu Arafa, olusenyu olusinga okuba olw'ebbeeyi. Naye bw'olutunulira bw'oti, olaba njazi, olaba ddungu, oli kwegamba ng'alabanga ssente yasasudde nnyingi okujja. Allah ebbeeyi eryawo tegambikako. Era olina okubaawo ekitiibwa, kubanga waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub. Oyo yenna agulumiza amateeka ga Allah tabaraka wa taala, ekyo nno kiraga nti alina okutya Allah mu mutima. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. Twongere ku kibuuzo ekiddako gwe munaffe yatuuliriza, nze Imam Kyewine wano mu studios eza Paal FM. Ekibuuzo ekiddako, hal sahha anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama aw'ada Ka'b ibn Zuhair radiyallahu anhu wa huwa sababu wurudu burudatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Kituufu Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali atumiza Ka'b ibn Zuhair era mbuze zimu ku nsonga okujjawo kibayita burudatu Rasul, gitwakazaako buruda. Ekibuuzo babuuza ku sahaba yitibwa Ka'b ibn Zuhair, Nabbi sallallahu alaihi wasallama ekituufu yamutumya nga talinnya, era ensonga yayita kibayita buruda. Katulira okwanukulwa okuva omukugu Dr. Abdullah Hudhail, senior lecturer mu Imam Muhammad Islamic University in Riyadh. السؤال الرابع: هل صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوعد كعب بن زهير رضي الله عنه وسبب ورود أو بردة رسول الله؟ يقصد البردة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير بعد قصيدته بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. ذكر أهل العلم أن هذه، ومن ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، يقول هذه القصيدة مما هي مشهور فتذكر كقصيدة، لكن لم يقف على إسناد له صحيح، يعني ليس هناك إسناد صحيح لهذه القصة، لكنها تورد على أنها قصيدة من القصائد، والله تعالى أعلم. Kupaal FM 107 katonyeze mwenda ekola eri omuntu wa bulijjo, programu eyitibwa As'ilatu al-Mustami'in, ebibuuzo by'abatuuliriza wano ku mpewo za Paal webeera buli lunaku olwokutaano, nga Oweekitiibwa Dr. Abdallah Al-Hudhail yatwanukulira ebibuuzo okuva eri mu kibuga ekya Saudi Arabia mu Riyadh. Ogwaffe gwe tukola wano guba gwakubiriza mu lulimi Luganda mu ngeri emu endala. Atuzzeemu Oweekitiibwa nti Ka'b ibn Zuhair radiyallahu anhu, oyo sahaba, era abamanyi baleeta ekyafaayo ekyo nga Ibn Kathir mu kitabo kye Al-Bidaya wa Nihaya n'ebitabo ebirala nkuyanja bireeta kissa eyo. Ka'b ibn Zuhair radiyallahu anhu nga tannaba kusiramuka
yali Kaabu bnu Zuhairi yali musajja mutontomi agenda atunga ebitontome nga majjako okulya ku mikolo najja nawana meya oba chifu we muluka bamuwa akasente naye kati oluusi mu kuba nti atontome ebitontome byaseereranga oluusi avumya abanene akakkanyiza bano oluusi akakkanyizangamu ne mukama waffe sallallahu alaihi wasallama kati mwagenda akuba ekitontome kimu n'amukkakkanya amawulire ago ne gatuuka ku mukulu sallallahu alaihi wasallama n'alagira bamuleete nga talinnya kaakati bw'afuna amawulire nti nabbi yakutumizza sallallahu alaihi wasallama ate alina abasajja batali bangu muli bawumalu basajja balwanyi bazibu yatya n'adduka n'agenda ne yeekweka eyo mu ttale nga gy'asula nga mukyala we ate omutwalirako okulya ne banyumizaamuko eyo akati jjukira nti ezo ensi z'abo abasajja abantu abeeru abo zirina Allah zikola ng'embeera z'obudde zikyuka omusana ne gujja ate mba muli awo ne mugenda mu bunnyogovu butagambika yagendayo mu kasana akati akasana ne kajja sizoni n'ekyuka ne bayingira obutiti bagiyita winter oba ashita nga Allah waga nti rihlata ashita wa saif safari z'omusana ne mu butiti akati jjukira nti mwezi ensi obutiti bwe twogerako toyinza kusula bweru ofa bufi wenna ojja kufrizinga okale bukazi okalambale omukyala n'amugamba kaakati ssebo mukulu eno gy'oli gy'ogenda okufiira lwaki togenda ne weetonda Kaabu bnu Zuhairi n'alaba nga kyamagezi kwe kujja ku makya ku salati subuhi bali mu bunyo ekigambo buruda kitegeeza ekyambalo ekyambalibwa mu biseera eby'empewo kati nabbi alina ng'ejjubba ye nga baagimukolera special ajambala mu mpewo sallallahu alaihi wasallama Kaabu bnu Zuhairi ajja n'aguumiika nabbi sallallahu alaihi wasallam ku masjidi y'e Madiina agala mwetondera ku makya nga tebuna nga subuhi tennatuuka nabbi bwe yafulumayo bw'ati n'amwambalira namugamba nti ya Rasulallah nina ensonga zange nabbi namugamba nti tumala kusaala kati nabbi sallallahu alaihi wasallam teweerabira nti yali musajja wa kisa nnyo agenda omutunulira nga akankana yasuze bweru empewo nnyingi n'ajja ku buruda ye n'agimwambaza abugume ne bagenda ne basaala bwesola bweggwa nabbi yabanga ne adhikaari ezize zino ezaffe ezamu ekyakiyita mu lujja ezo zakukumaakumamulirawo tugende adhikaari yaziwanga time kati aba akyali awo sallallahu alaihi wasallama obudde bugenda butangaala abantu abamu ne bajja balaba nti ono ye Kaabu bnu Zuhairi gwe baatutuma kumbi aliko n'ekirabo okwagala omwekwata bamutwalire nabbi sallallahu alaihi wasallama ate nababuuza nti kino kyennyambadde kiki nti buruda yaani ya nabbi sallallahu alaihi wasallama amakulu temutegana nze gumwa yabatuma ate nina enkolagana naye mu luvannyuma n'agenda ewa nabbi n'amutontomera ekitontome yali yatunze dde ekitontome kye mu mutwe kyagenda okupresentinga ewa nabbi ng'asaba okusonyiyibwa yali yatunze dde ekitontome kye kyagenda okusiteeka ewa nabbi ng'asaba okusonyiyibwa olw'okuba nti yali amukkakkanyiza kati nga tekiina linnya bwe bamuwa eburuda eya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akituuma burudatu rasulillah sallallahu alaihi wasallama ekitontome ekyo ne kiyingira mu bitabo nakati weekiri ekitontome ekyo nabbi buruda teyagimugjaako ekisooka yagimulekera ekyokubiri b'abawarabu baakuumanga ebitontome kubanga ebitontome bikuuma ennimi ebitontome ebikokyo engero n'ebisoko ebyo ebikuuma ennimi z'abantu jjukira nti olulimi oluwarabu lulina okukuumibwa ennyo ku lwaki anti eddiini yaffe mwetambulira kitaabu Allah hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ibaada zaffe zonna ziri mu luwarabu kati ebitontome ebyo byatuumibwa akati buruda gy'eva eyo n'adda abuuza nti kituufu kikagere kituufu buruda nabbi yakigabira Kaabu bnu Zuhairi radhiyallahu anhu era kissa abagireetera bulungi abayivu nga Ibn Kathir fi kitaabihi al-Bidaya wa Nihaya Ibn Kathir yagiyita mu kitabo kye kibayita al-Bidaya wa Nihaya entandikwa n'enkomerero era nga eyo nno kissa mpoomunzibu lwakuba tugiseemu mu mangu naye mpoomunzibu nnyo ewomerera ddala era tesaaga mwanattu esaana okuba nti ofuna akaseera n'ogiwulizako eyitibwa n'ekitontome ekyennyini Kaabu bnu Zuhairi ate nno Kaabu bnu Zuhairi yasiramuka n'afuka sahaba mulamba era tuteekako nti radhiyallahu anhu wa arda
ku Paal FM 107.9 ekola eri omuntu wa bulijjo. Programu eyitibwa As'ilatu al-Mustami'in, ebibuuzo by'abatuuliriza wano ku mpewo za Paal webeera buli lunaku olwokutaano, nga Oweekitiibwa Dr. Abdallah Al-Hudhail yatwanukulira ebibuuzo okuva eri mu kibuga ekya Saudi Arabia mu Riyadh. Ogwaffe gwe tukola wano guba gwakubiriza mu lulimi Luganda mu ngeri emu oba endala. Bwetyo bwe tulabise ne programu yaffe ey'olwaleero, ebibuuzo ebyo tutambudde nabyo byawunehe tabaaraka wa taala okuva wano ku mpewo za Paal FM 107.9 ekola eri omuntu wa bulijjo. Yenna alina ekibuuzo osobola okukireeta wano ku reception eya Paal FM 107.9 ekola eri omuntu wa bulijjo. Mu lulimi lwonna osobola okuwandiika Luwarabu oba Luganda oba Luzungu oba n'endala zonna, teri kigaana kuwandika kibuuzo kyo n'okireeta. Oba osobola okitusanza yonna mu madarasa gye tubeera ne tuteeka ku mpewo byawunehe tabaaraka wa taala. Mbadde Imam Kyebine, assalamu alaikum.